Akulira enzikiza abakole mu kibiina ki Born Again Faith Federation Baffe Apostle Dr. Joseph Sserwadda atendeza n'abagereka olw'omulimu ogw'okugunjula abaana mu nteekateeka y'ekisaakaate ekitegekebwa buli mwaka nga onategeeza nti waakiri ekisaakaate kino kyalaba ekiteekebwa ne ku nteekateeka za gavumenti ez'ebyenjigiriza. Bino abyogedde wali ku Speak Hotel mu Kampala mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire. Okuva mu mwaka gwa 2007 maama wa Buganda n'abagereka Sieved Najjinda zaateekawo ekisaakaate mu Buganda mu mwezi gwa Gatonnya nga kino kize kitambulira ku miramu egy'enjawulo naddala ensonga y'obuntu bulamu. Ekisaakaate kino kize kiteekebwa mu masomero ag'enjawulo nga Ssaabasajja Kabaka yasiima n'aggalawo ekisaakaate ky'omwaka guno ku ssomero lya Hana International School Ensangi nga kino kize kyetabwamu abaana okuva mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Olwaleero akulira enzikiriza y'abalokole mu ggwanga ya Born Again Faith Pastor Joseph Sserwadda asitukiddemu n'asisinkana maama n'abagereka okumwebaza olw'omulimu omunene gwakoze mu kutegekawo ekisaakaate kino mu Buganda ng'ensisinkano eno ebadde mu yaafeesi ye ku mbuga enkulu e Bulanga e Mengo. N'abagereka asoose kwanjulira Pastor Sserwadda engeri ekisaakaate kino gy'azza kitambuzaamu mu Buganda okusobola okugunjula abaana b'eggwanga wamu n'aba Buganda. N'abagereka era ategeeza nga wakyaliwo obwetaavu obw'okwongera okubunyisa ekisaakaate kino mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo era n'atendereza obuyambi obuvudde mu bantu ab'enjawulo okulaba nga ekisaakaate kino kiyimirirawo mu Buganda. Kubanga tugamba nti tuli mu Buganda naye ne Buganda yennyini tetunnaba kutuuka buli wamu. Mu Buganda, Uganda n'ensi yonna yonna okutwalizawo. Twebaza nnyo obuyambi bwe tufuna mu kuteeka ekisaakaate mu masomero ga KCC n'abagereka kinoganyiza ng'enteekateeka eno bwekyagendera ddala mu maaso okusobola okugibunyisa mu baana b'eggwanga bonna okugiganyulwamu. kwegamba twandyagadde abaana bangi ddala okukola ki kuba nti baganyulwa abantu bangi baganyulwa mu kisaakaate kino n'okuba nti puroguramu eno tweyongera ogigaziya. Ye Pastor Joseph Sserwadda mu nsisinkano eno alaze obwetaavu bw'okuggunjula abaana b'eggwanga bali wansi w'emyaka 10 nga bayitira mu kisaakaate kino kuba bano basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo. Abaana wano mu myaka gino gye bayita teenage, emyaka gino okutandikira ku myaka 13 ne wansi ku myaka 9-10 naye ate batuuka mu 13 awo batabukira ddala babeetaagayo eddoboozi ery'omuntu ate asibwamu ekitiibwa. Pastor Sserwadda era ano asabidde n'abagereka enteekateeka n'ekisaakaate eteekebwe mu nteekateeka za gavumenti ez'ebyenjigiriza wamu n'ebibiina by'obwannakyewa nabyo biveeyo biteekemu ensimbi era wano weebaliza n'abagereka olw'omulimu omunene gwakoze mu kutegeka ekisaakaate kino mu Buganda. Fakti ffe tusaba Katonda singa kisoboka pulojekiti eno eteekebwe mu nteekateeka za gavumenti eza education central government kubanga abantu abasinga bakitegeera ng'ekintu kya Buganda. Oluvannyuma omusumba Sserwadda awadde maama n'abagereka ebbaluwa emusiima mu butongole. Carol Nakibuule, Delta TV Amasukkulumu.